Gino gy'emirambo gy'abasajja abakedde okuddibwa enkyaleero ku kyalo Mate mu disitulikiti y'Emityana. Bano bateeberezebwa okuba nti be bamu ku kibinja ky'abantu abeefunyiridde okutemula abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Bayingiridde omwana ku ssaawa 2 ne bazikiza ettaala nga bali basatu. Omwana akuba enduulu ate ekyo kikulaga bulazi nti baadde batemu. N'aleeta ettaala we yabadde ku mulyango n'agikuba n'agifuuwa. Ekiro? Ne muyita mu magulu n'akuba ekikonde. Basangiddwa n'empisi nga bino bye bakozesa okutemula abantu nga babasalako obulago. Abasajja ennyambala bo gye bambadde eragira ddala nti be bo ssente si za wano n'obwambe balina engoye bambadde ssatu. Kigambibwa nti mu kiro ekyakeeseza bano bagezezzaako okumenya amaka ga Dan Kalule n'ekigendererwa ekyekuuse ku kutemula abantu mu maka gano. Wabula bano ekigendererwa kyabwe kyagudde butaka oluvannyuma lw'abo mu maka gano okuba enduulu. Kino kyawaliriza abatuuze okutandika okuyigga abantu bano abadde bataddeyo kakokola tondekanyuma era bwe batune babagwa mu buufu. Natusula nga tutudde babba baffe basize bweru naffe n'obwana bwaffe. Abamu ku batuuze bagamba nti baliko omu ku bano gwe basoose okwekengera emisana ga jjo kyokka oluvannyuma n'abeemululako. Nentandika okuwulira agamba bamakanika mukanikire mu bwangu ngenda simanya ndeesa abantu kuva Bukoto njagala kuddayo mbatadde eno Kasambya kati gyasonga okubanga babatadde ate nga gye mpulira gye bakwatidde abantu. Okuttibwa kwa bano kujjidde mu kiseera ng'ebikola eby'obutujju bikutte wansi ne waggulu okwetooloola eggwanga lyonna era ng'abantu abawerako battiddwa kyokka ng'ekigendererwa ky'abakola obutemu buno tekinnamanyika.